Gambo wabula tukuwera ddala mawulire okuva ku source tukwebaza bwebaza okusubscribing era naawe bw'obeera mpya tukusaba busabe ogende mu maaso n'okukwata ku penseri eri subscribing omuweereza obuterevu nze nziza okunyonyogera amatugo mu ddoboozi eggono Virginius the songwriter twali tumanyi Diana Nabatanzi yasuulawo omugagga Lwasa ate era nga kyekituufu teyali Lwasa kusuulawo Nabatanzi no kambitereze yali Lwasa ye yasuulawo Diana oba yali Diana ye yasuulawo Nabatanzi ekyo mwenna mukimanyi anyway kakati mwana muwala eyakuwa ekidaala Angel ye mukyala kati mukyala mugole owa Lwasa essaawa zino munaye nno webituukidde olunaku olwaleero ng'amaze okubeera nga yasanguza oba nga anaabira Lwasa mu maaso amugambye ssebo nze buli lwemba naawe ologoota na Diana bw'oba wamusigala mu akantu kiki nze wagenda n'onnyanjula wanyanjula ng'opapa baakukaka wali oyagala kulumya Diana nze wetubeera ewaka TV tevaako Diana ko baawe Lwasa nti leka naawe ezo TV zolaba ze Rwanda kirabika naye zaawa ne Uganda teziragangako Diana nga ndi awo mu maaso go kati n'omukyala agenze maaso n'amusuubiza Lwasa n'amugamba nti ekituufu kiri nti kankikugambe mu maaso ga kamera ko Lwasa ate bya kamera tebyabaddemu namugamba nedda kankikubuulire okuva na leero bw'oteesonyiwa Diana Nabatanzi kale musonyiwe aba yakusobya nange nsonyiwa we mba njogedde bubi mu kaseera kano ne bambi nkusaba nfaako nga mukyalawo bwe kiba si kyo mwami Lwasa tati Prisi tati nse ncha kunoba amugambye if you want me to kunoba please damu omulundi gumu ng'oyogera ku nsonga za Diana when we are two oba when we are together. Don't forget to hit the subscribe button. Ebyo bye bigambo byewulirireko wa celebrity celebrity birthday moment tuweereze ku WhatsApp number yo bannange bigambo tebimbula bannange munsatsireko. Bye bye. Virginius the songwriter, I sign out. Oli lekerawo oluganda lwogera oli musonyiwa asi kumusonyiwa kuza alilekerawo dyawo simanyi oba okumwogerako olilekerawo ddi omwogerako niyo n'omukazi aliko ekikyamu kakati kambuuzi oyo namuleka dda namuleka gw'omuleesere mu vidiyo nze buli lwe ndaba TV nga nakateekako ogwo gwe nsangako ng'oyogerako Diana olaba bubi gwe olaika olaba TV z'e Rwanda sizaawa olimbye ekibuuzo kyange okibuzaabuziza naye naye nze nkusaba nganzi kale sonyiwanze Diana baba yakunyiiza musonyiwe ebyo bikwe wampasa mpozi ng'olinoonya nange nkola ensobi nga nange ontwalira mu layini ya Diana Nabatanzi kwaba otaamale kwogerako oyo omukyala nange nja nyiiga ng'omukyala ebbuba likwate yankwata dda nja kunyiiga nnoba ebyange mbizeeyo ewaffe abaana balinzinga bangi tukikola mu lugwala kakati